ye Anteila munange yavuddeyo n'atutegeeza buno obwambalo bwayambala ennaku zino eno obwogeza abantu obwama. Agambye si waakubukyusa mbuno olw'okuba abantu bavuddeyo ne boogera biki mbuno akyuseemu, tewali byagenda kubeera nga akyusa, agenda kusigala ayambala obwambalo bwe bw'ayambala. Naye nga muli mutya badiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kansubire buli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Gwe wena atannaba subscribinga mukwano nkusaba sooka osubscribinge wano eno ku Merank News, liking eno video, sharinga, commenting, teekako notification bell. Ako akadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo ak'ensusso kye mukola kyakabi nnyo badiya era mbasaba temujjangu okwo bamikwano. Bannange mukyala SB4 oba ex wa SB4 omukyala Anteila munange yaliko ku live awo emabegako n'avaayo yasaba ennaku zino oba yafuuka pasita munange, yasookawo n'atukuba enjiri n'asaba n'agoba emizimu yasaba essaala yali nnene nga mpanvu nnyo nga w'okiwulira. N'ayogera awo ne mu nnimi munange olwamaliriza okusaba n'avaayo n'atutegeeza buno abantu bavuddeyo bangi nga bamwogerera buno biki byayambala ennaku zino eno, kubanga waliwo ka vidiyo akabadde kasaturatinga ennaku ezo ng'ayambadde ka dress nga kali transparent nnyo nga kalaga empale ey'omunda ate nga n'empale ey'omunda tebisse, nnyashi nga nnyashi yonna eri wabweru. Abantu baayogera ebigambo bingi kwako ka vidiyo nga bagamba mukazi mukulu lwaki ayambala bw'atyo biki, depression yeemazeemu ekitiibwa. Naye yagambye mbuno ye talina depression era n'ebyo ebiseera bwe yabeera ng'anoonya olubuto ng'ayagala okuzaala olaba teyafuna depression mu ebyo ebiseera, temusuubira kubeera nga afuna depression. Kati n'agamba n'ennyambala ye ayambala okusinziira mu kifo mw'ali era n'agamba mbuno tosuubira kumusanga ku beach ate ng'ayambadde gomesi, era w'anaaba ng'agenda mu kyaki ajja kwambala engoye ezigenda mu kyaki, naye ng'omusanze ku beach oba mu bifo ebisanyukirwamu tosuubira musanga nga tayambadde ngoye ezigenda mu kyaki. N'agamba n'ogamba buno ye kasita daddi we asiima ate daddi we tamujajinga, nono wano eno daddi we yabadde ategeeza Yesu n'agamba buno Yesu amulaba ng'aggyayo obwo obwambalo bwonna bw'agenda okwambala naye tamujajinga. Kati mmwe abaana b'abantu oba mumujajinga mumujajinge kubanga ye tali wano eno kubeera ng'asanyusa buli omu, ng'asanyusa abantu buno okubeera tosobola kubeera awo n'osanyusa buli muntu. Ne bw'osalawo oyambale gomesi waliwo abajja onyiiga lwaki oyambala gomesi. So munange n'abasaba mumuleke alivinge obulamu bwe, akole by'ayagala, muleme kubeera eyo nga mumujajinga. Tagenda kuvaayo atandike kukola bantu bye baagala mbuno ye akole, agenda kukola ye by'ayagala okukola. Munange ka vidiyo kaakano kankabateereko munange mubiwulire nga biva mu kamwa ke kennyini. So bamikwano vidiyo yiino kambeere nga ngibalekerako naye nga mubeere bulungi, mweraba. Bambi waliwo abantu ababeera confused. I wear according to where I am. Wemba ndi ku mazzi, I wear according to where I am. Wemba ndi ku church, I wear according. Guys, ndi muntu mukulu oti tukulaba oti owulidde. Kati nze nyambala ekintu ekimpa emirembe ate n'okusinzira ekifo kyemba. Obwambalo bwasse bwakukyuka okuleka okubongereramu ebirungo. Nengamba kati ku luno kankyuseemu comment. Buli we mundaba nga ndi ku beach, ndi ku resort, ndi ku mazzi. Mundaba mu church. We mundaba ku ssomero. Buli kimu buli wamu mmanyi ekyokwambalirawo. Comment section, most of you are really sad. Nsaba Omwoyo Omutukuvu abayambe bambi.
mubere happy, mubere depressed. Kuba bambi mubi commentinga, but the same people bali mukuyita mu mbeera eyo. Nebaza Mukama enti Katonda yampa essanyu we yampa abaana mu butuufu yansanyusa ate namala emyaka mingi amazima gali nti nga siri musanyufu naye nga neegumya nga ntambula ngera nzikiriza Mukama naye kakati mukwano dadi ebintu yabikolako yabigonza ate dadi agenda okulaba akambalo kange abandaba nti nkajjeeyo mukwano kati gwe olindiganga nze dadi yalina okuŋŋamba ekyokukola dadi ntegeeza Yesu muyita dadi kubanga dadi wange ng'agenda okufa omwoyo mutukuvu yayogera nange nali nvuga nga ngenda omulaba dadi mu ddwaliro n'aŋŋamba Anna taata ne wanaaba taliiwo ngenda kubeera taata kati okuva olwo ye dadi wange dadi ye Yesu wange era okuva olwo abadde taata tatange tansalira musango kale gwagunsalira ngugenda kubeera naawe nga gwe tansalira musango anyinako okwagala kungi amanyira mpita na linnya so bambi nammwe aboogera ebintu ebitali birungi mukwano mulekeraawo kubanga bayibuli Katonda agamba nti tokomako oyo eyafukibwako amafuta wandiyogera munnange dadi n'agamba gwe nno munnange onkwata muleesi oyo omwana wange. All you have to do is understand something. Let Aunt Taylor be. I live my life. I don't live your life. Live your life, be happy, love Jesus, love God. Ate tosanyusa abantu tebagenda kusiima ne wono yambala gomesi tebajja kisiima ajja gamba ya rais ne wono yambala kitebagenda siima gwekola ekyo ekikusanyusa n'ekisanyusa Katonda wo n'ekisanyusa gwe kyowulira nti ekyo kikoze kyoba okola kasita kibanga tekirina gwe kirumya. That's what you should do.